abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba Alex Mukulu ne programu abalungi be basinga obungi okusinga ababi. Abalungi ke mulizukuka Bayibuli etuga nti ababi badduka nga tewali na mugoba. Kale nno mwebale mwenna Dream TV Impact mwebale okuweereza Victory Christian Center mwongere okuweereza naye mumanyire ddala nti buli omu alina ekintu ky'asobola okukola ki okukola era ng'asobola okiyigiriza n'abaana be. Teri kirungi nga kuyigiriza mwana wo okukola. Va ku bino ebyokusasula school fees n'omuleka n'agenda. Naye bw'omuyigiriza okukola ne bw'abanga tasomye nnyo ayinza okukola kubanga abagagga baffe wano bonna si baasoma nnyo bawava munno bakarimu basudde si be bantu abaasoma ennyo. Owulidde naye si bagagga ate be basinga n'obugagga. Therefore kaakati wentuukira ku kyenjagala okubagamba olwaleero nti ebyo byonna nga obikuŋŋaanyiza gavumenti zaffe oba abakulembeze baffe mu Afirika. Abaganda balina olugero olugamba nti njagala kwetikka. Olugero olwo luzibu nnyo okutegeera amangu. Njagala kwetikka kitegeeza njagala kukola. Nina omulimu gwe njagala okukola ki? Ogukola. Olumu abantu bo baba tebagulaba naye nga gwe ogulaba era n'ogamba abakulu nti bannaye muntikke nzuuno muntikke muntume. Ekigambo kiri muntume. Owulidde bw'oba oyagala okukimatira genda mu luyimba lwa Hugh Masekela send me nti njagala okubeerawo eri abo abanywa enjaayi eri abo abaavu abali oppressed. Owulidde njagala okubeerawo ng'ensi ekyuka ba homosexuals nga bakyuka. Ye Hugh Masekela yayimba. Therefore njagala kwetikka kintu si kya bunafu. Oba oyagala kubaako ky'okolera abantu bo oba ggwe kennyini naawe obuweereza bubanga buweereza. Njagala kwetikka Mukama njagala kwetikka mpa ekyokukola. Kaakati waliwo abakulembeze abagaana ekyo nga tebakukkiriza kwetikka ggwe ky'olonze oba nga tebaagala weetikke ate olwo. Baagala obeere awo osiriwale onywe omwenge weebake obukye nga tolina kye weetisse. Omuntu bw'ozukuka olina okubaako ensonga ekuzukusa ey'okubaako ky'ogenda okwetikka olunaku olwo okituuse wekirina okugasiza abantu abalala. Ne wabaawo ate kati oyo asoose agaanye okwetikka naye nga gwe kati ne wabaawo ate akutikka. Abakulembeze abakutikka gavumenti ezikutikka embeera ekutikka ne kyotoyagala n'ekikussaako nga tolina option tolina choice. Ensi kati yekuteekako kye weetikka oba oyagala oba teyagala. Bw'egamba nti ekuteekako obwavu bwenna ekutikka ng'obwetikka. Bw'egamba nti eneekutikka busiru ng'osiriwale. Bw'egamba nti eneekutikka bubbi ng'obba. So waliwo abakulembeze wadde mu maka abatikka abaana baabwe ebizibu olw'okuba yasoma kuvuga nnyonyi pilot. N'olwekyo abaana be nabo balina okwetikka ekyo babe bonna nga ba pilot. Kati omwana ne bw'aba tayagala gw'omuga nti olina kuba pilot nze taatawo ndi pilot tayagala kutuswaza. Oyo n'aba muzadde we yennyini nga yakutikka oluusi kyotoyagala kwetikka. Kaakati bwe kituuka ku mukulembeze musibira mu bbwa ye talina mulimu mulala gwakola okuggyako okutikka abantu ebintu ebizibu. Oluusi bye bataagala kwetikka tabakkiriza kwetikka bye baagala kyokka ate ye abatikka by'ayagala. Abamu ku bakulembeze baffe bwe bati. Then ne wabaawo gavumenti endala nga yeekutikkula. Omanyi okutikkula omuntu obuzibu bwe
nti kiki nti ndi mwavu. Okay, omanyi simanyi ngeri gye babala pension naye bandibadde babala pension nti omuntu okulya alya sente mmeka breakfast biki okubeerawo oyinza kwetaaga se zonna ne bazibala bulungi nnyo ng'omuntu asobola okubeerawo ng'akadde ng'ali kuki ku pension. Okumutikkula biri bye yeetikka ng'akolerera eggwanga ly'emyaka 4 oba 5. Batisiti kyanjawulo era kyakabi, tetulina muntu atutikkula bizibu ebyo. Taliiwo. Because tetulina pension gundi, tetulina pension structure nti omuntu bw'anaakaddiwa anaaweebwanga ssente bwe ziti. Tetukirina. Ate tetulina wage oba nti wage eno ye minimum wage ne maximum wage nti omuntu owa wansi P7 tumusasula ssente bwe ziti, ya HSC senior tubasasula bwe tuti, diploma bwe tuti, masters bwe tuti. Kwegamba structure eyo tetugirina. Gavumenti yokka yeegirina mu nsi nnyingi. Kati ffe wano tetukirina. Naye nga ddala ekituufu abazadde baffe abakulu baffe twandibadde tubatikkula ebyo bye baayitamu nga bato oba nga batufaako nga batuweerera ebizibu byonna bye baayitamu ne tugamba nti kaakati mu kwebaza kati tubatikkula n'omuteekawo omutadde oba mu nnyumba n'okuluutya okumutikkula ebyo bye yayitamu. Kale nno ntegeeza ki? Okwetikka, enjawulo y'okwetikka n'okutikkula. Twagala gavumenti mu Afirika etutikkula, etutikka, oba etulekera eddembe twetikke ebyo bye tusobola. Kubanga oluusi bye bakutikka tosobola bisobola. Omuntu bayinza okugamba nti kaakati Obote yagenda najja n'ayita akasanvu n'akatutikka nga buli omu alina kukakola ki? Okukakola. Naye nga mulimu abanafu, mulimu ab'amaanyi, naye mwenna waliwo n'ensi endala gye baleeta mucaka oba eriro dda wansi simanyi bulungi mucaka ne bagireeta abantu mwenna mugenda eyo, ow'amaanyi n'atali w'amaanyi. Mbu waliwo omusajja omu yali tasobola nakusitama ku latrine ze baalina okumusalira ekidomola nga kwatuula okubeera mu bathroom mu toilet. Owulidde kaakati ebintu ng'ebyo bw'obiwulira ogenda okulaba ng'oyinza oba tasobola kubikola ki? Kubyetikka. Naye nga ate ye gavumenti ega nti byetikke. Muhammad Ali yagaana okuyingira amagye mu America mbwagenda alwane Vietnam, yagenda okulaba nga tasobola kukyetikka n'akigaana ne bamusiba emyaka 3 nga takkirizibwa kulwana. Muhammad Ali abamu mumumanyi nga Cassius Clay. Owulidde? So omuntu ayagala abamukulembera okumulekera eddembe yeetikke kyasobola. Bw'anaaba nga ajja kuba mukubi wa gita nga kye kitone kye muba mumulekera akyetikke. Naye omwana okugamba nti daddi nze njagala kusoma music n'omugamba nti twaliza muli naawe ojja tuswazaana abo bayaayi badongo bannakatemba. Olwo omuganya okwetikka kyamanyi oba kyasobola oba kyalina Katonda kyamuwadde. Kati gugenda omuyingiza mu kintu asome kisome ng'obuyigirize bwakyo tasobola bufuna. So olwaleero twetaaga gavumenti etutikkula. Bannange nga tuyise mu bizibu okuva ku Muteesa, tuyingidde Obote, tuyingidde Amin, tuzzeemu tuyingidde Obote, tuyingidde Muwanga, tuyingidde Binaayiisa, Lule. Yes, Tito Ekwero ndowooza ayingirira awo. Lule
ne balyoka baleeta Museveni. Naye tusaba ebyo byonna bibadde bizibu gye tuli naddala ffe abamu okusanyusa abantu eno bakuba abamagye bakuba ffe bwe nditandika okubanyumiza abamagye engeri gye batukubye okuva lwe twatandika okukola omulimu guno okutuusa olwaleero okugulirira yimba bwoti jangu oyimbire wano oba oyagala oba toyagala ebyo tubiyiseemu naye bannaye tusaba gavumenti etutikkule ebizibu ebyo kuva nkaaga ffe tuvumiddwa okumala emyaka 15 okuva omuzungu lwe yajja wano naaga nti engoma zaffe za kisiraani za sitaani tulina kukuba nnanga ewuwe gyakubira mu bbaala ffe yaffe engoma yagigaana gye tukubira mu ssabo ebyevuga ebyaffe byonna mbu bya sitaani ne tutandikirawo okuvumwa ne bannaffe nti ewamma ddala abo bamusiru ddala ne bebayimba temuli makulu okuva olwo myaka 15 waliwo gavumenti ejjo tutikkula ebyo bye tuyiseemu naffe tufune ku ssanyu ne ku mirembe etutikkula ebizibu ebyo byonna etuwe ku ssanyu tugezezaako okutikkula abantu nga tuyita mu nnyimba nga tuyita mu biki Fire Lutaya wano yatandika kampeyini ya AIDS ene wabaawo omukulembeze omu mu South Africa eyagamba mbu ye yagitandika naye nga Fire Lutaya yatandika kampeyini mu maanyi ag'amaanyi n'akonfesinga yali alwanirira kisiddembe lya muntu okwefuga okwemma olwaleero okwemma mukiyita simanyi batya omuntu obutakozesa obutapulenga sexi nga tonnabaku okwemma mu luzungu nkimanyi naye ate kakati nkitadde mu Luganda nekimbula mu luzungu okutikkula okutikka n'okwetikka nze kati bye mbadde njogeraku olwaleero mu abandaba nti waliwo gavumenti ekutikkula ebizibu gavumenti z'abasajja eyo mu Scandinavian countries musajja akola n'akola emyaka gya 5 n'amala ne bamutikkula tusinga nti weebale nnyo ebalire ddala ne kapate kabaawo naye wano nze sirabangawo muntu amaze emirimu gye mu gavumenti ne bamukolera kapate nga kali national nga ffenna mwetuyi etuga nti bannange seggona tumusiibuze kapate kano nga parliamenti n'abantu bonna babadde akiikirira tetutikkula wano naye Scandinavia abantu bakutikkula ekizibu n'olitayalinga bulungi entambula weeri enguudo nnungi ne bakuwa ssente zo zonoolya paka luufu naye wano omuntu ofa wekka ennyumba ogizimba wekka abaana obaweerera wekka bizinesi ogikola wekka buli kimu okikola wekka ne mu retirement oli wekka gavumenti teyakuyigiriza kukola yakuwa byosoma kaakati nze ndaba nti twetaaga bannayuganda beetaaga si ffeffekka abayimbi tuvumiddwa emyaka 10 twetaaga okutikkulwa okubaako naffe essanyu bwe mbanyumiza abakulembeze oba abayimbi abafudde mu Afirika nga balwanirira eddembe ly'obuntu basinga abajaasi oba abapoliticians abamu betuyimba owulidde so twagala okutikkula bannayuganda emyaka egyo kubanga bonna ffenna tuyise mu myaka egyo ebimu byesittaza ebirala si birungi ebirala baatuuka n'okugamba nti bannayuganda baagala bivunze olw'ensonga nti terya kiringa bw'onookyala mu nnyumba nga weetisse si mugugu oba ekibbo edda abantu bakyalanga ng'alina ekibbo kirimu emmere agireesa ajja nayo nga bw'ajja mumutikkula mangu
kakati tebereza ng'oli mugenyi okyadde awantu tewali bonna bakutunuulira butunzi tewali akutikkulaga nti waayi nga tusanyusa okukulaba kuliko olugendo tewali ofa n'ekibbo kyo n'ebirimu paka ekyo wali okirabyeko tekiriiyo. Gavumenti erina okututikkula ffena ababonebonedde mu mbeera ebaddewo okuva omuzungu lwe yajja wano. Abamu mmwe mulina okwetikkula oba ffe tulina okwetikkula abazungu kye baakussaako. In fact buli omu ffenna tulina okwetikkula. Omuntu bajjajjaffe tubatikkula bakuŋŋaanirawa. Kale nno Wamala yazimba wano e Nalukolongo ekintu ky'abakadde. We batikkulirwa balemereddwa bakaddiye tebakyasobola. Koye nti wano bajjenga wano tubalabirire. Ebyo bye bitutta abaana baffe bonna ebweru. Kutikkula bazungu bizibu bibayiseemu era balabirira nnyo abakadde. Naye naffe twetaaga abakadde baffe okubatikkula tubeebaze ate tubawewule. Katonda abawe ekisa mu kaseera kaabwe ak'okufa. Kale nno nze gavumenti enentikkula ekivumu namba 1 ekyo muli basiru ddala ddala gye nja okuwa akalulu kange. Gavumenti enentikkulako ekivumu ekyo n'ekijjawo neega nti temuddamu okubayita bannakatemba oba abasiru ddala ddala oba abadongo. Eyo gye nja okuwa akalulu kange era gye mpagira. Naye nkyatunula okugiraba eriwa. Sijja kgenda nabamusibira mu bbwa ensi egula mirambo. Kyenjagala kutikkulwa ebyo byonna. Ensi egula mirambo tubibaddemu. Hisitole waffe bw'atyo bw'atukoze. Embeera zaffe bwe zityo bwe ziri. N'olwekyo olwaleero twagala kutikkulwa so si kugatwako ate birala abazungu bye baatukola okututikka bye tutasobola kwetikka. Katonda yakutonda oli mukubi wa mupiira kati oli ayagala ate oyingira amagye. Tekigatta oba omutikka kyatasobola kwetikka era tajja kikola bulungi. Musiru ddala ddala okuvudde kakati ne bye twakolanga ebyamagezi nti musiru baabo basiru nakati mbwabo basiru. Omuntu atuuse mu paliamenti ne yeesimbawo n'agamba nti ekivumo kiveewo tetuli basiru. Ate kakati gujja otyo kyendoosinga noga nti tuli basiru wamma ddala ddala. Oba gyeba nze simanyi naye sirabawo omuntu eyandibadde agoba ekiwunya mu nju ate gwe n'otamuwagira ng'ate obeera mu nju eyo. Bannange tutikkule n'abalala n'abalina obuyinza oluusi beetaaga okutikkulwa. Beetaaga obuyinza okubatikkulwako bawummuleko kubanga nabwo bukooya nabyo bizibu. So n'abantu bennyini mulina okufaayo. Ani alina okutikkulwa embeera ye ffenna Yesu tukyetaaga. Abasumba bagezezaako okututikkula emigugu gyaffe okuva ku gugudde emugugu ebibi. Abakuuye mujje gye ndi n'ebyammwe kubanga ye omugugu gwe muwewufu si kizibu kutwala. N'olw'ensonga eyo nze nzigirawo ekivumu eky'abantu abatubonyaabonyeza mu masomero mu maka. Oyagala okuwasa omukazi nti afumbirwa otya omudongo. Oyo omudongo naye akutwalawa. Omwana wange omulungi bw'atyo n'afumbirwa omudongo. Ebyo byonna byatugambwa. Oyo asiriwadde kiki ali mu ndongo ali ne bafulames bakuba mbumbu oba bacranes. Musiru nti kiki mudongo. Abayi tukkirize twetikkule n'endowooza eyo tulekeraawo okuvuma abantu. Journalists baba bavuma nabo
ba journalists abo naye beerwanyeeko nnyo ne ba journalists edda nga ssebo bw'olaba journalist omusaasira n'omusaasira naye bagenze beerwanako ne bayingira ne mu parliament nga basennyunya kati tetukyayinza kubagamba nti basiru naffe tusaba abantu mulekere awo tuyita abasiru kubanga kituluma kinyiga okuwulira omuntu nga ntaata waazanya mizanyo nti musiru Nakatemba ate agamba mwana we so kinyiga kiruma si kirungi Makerere kyaliyo simanyi nakati bwe kiri musiru ddala ddala sente za Kajjubi n'agezaako kikyusa tumugeze ddala ddala naye naguno gujja olwaleero ba politicians bagamba Kyagulanyi mudongo n'olwekyo talina magezi abange mwagala akole ki omwana eyeeyamye ne yeekyusa n'ava mu ghetto n'awasa bulungi n'azimba bulungi n'addayo n'asoma ku lwammwe kati alimu ekizayiro ku lwammwe abaki abadongo alwanirira ffe n'okusinga ekirala kyonna aggulawo ekkubo lyaffe abantu bakkirize nti tetwali basiru ng'abazungu bakituteekako obanga bajjajjaffe n'olwekyo mutukkirize twetiike ekyo kye tusobola Katonda kye yatuwa ekyokubiri temututikka bizibu nnyo ebijja okutumenya emigongo ekyokusatu tutikkulagane buli omu atikkule munne bw'osanga omuntu mutikkule okutikkula n'ekintu ekyo kikulu mutikkule mubuuze nti wayi kiki biri biti eyo y'ensonga lwaki tubuuza abantu wasuze otya agaffe eyo muli muti eyo ono bw'aba ayagala kwetikka oyo akubuuza bw'onoomuga nti wayi waffe kiri nga nti kiki tuyinza kukola kitya nga ekyo nakyo tukitikkula nga kivaawo mugire twetikkule naddala abakulu baffe abakadde tubatikkule ebyo bye bayiseemu ate nammwe abaliwo abato mulifuna abaana bammwe abazzukulu baffe abagenda okuba nga babatikkula ebizibu bimunaaba muyiseemu oluvannyuma lw'emirembe egiboolekedde mwebale nnyo Impact greetings.